Omutendesi wa timu y'eggwanga The Cranes Micho Sredjovic atendereza Bannayuganda olw'omutima n'obuwagizi bwe balina eri tiimu yaabwe The Cranes. Micho agamba nti Bannayuganda babadde mpagirirwaga nnyo mu kampeni y'okutwala Cranes mu mpaka z'ekikopo kya Africa 2017 Gabon. Driving force and factor that I have never seen before. Some Ugandans, amount of patriotism that I have seen inside them, the way they love their country. I cannot mention their name because they are my role models and positive examples that are driving me. Their love, their support, their prayers, their patriotism is something what makes me extremely proud to work in great country of great people, Uganda. Micho ategeezezza nga bw'abakanye n'eddimu ly'okuteekateeka ttiimu eneegenda okukiikira eggwanga mu mpaka z'ekikopo kya Africa Gabon ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Micho asuubiza omutindo omulungi mu mpaka z'ekikopo kya Africa okukakasa bannansi nga ttiimu bwe yayitirawo mu maanyi. We are working very hard in order to not just go and be participants. We are working very hard to be competitors. That to happen, we need concrete, not declarative, but practical support of this country. If this country recognizes value in Uganda Cranes and want to be proud more as a nation, then Uganda need to jump in and support the national team with full accountability and transparency. Yadenga Micho alina obutakkaanya ne FUFA olw'ensimbi ze z'abanja ez'omusaala. Yeebazizza nnyo Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo olw'okwewaayo n'amaanyi g'atadde mu ttiimu y'eggwanga The Cranes okutuusa lwe yayitawo okukiika mu kikopo kya Africa. If he supported like other presidents of the federations in Africa, he could take this team to World Cup. However, he's getting declarative support. People are telling we support you, but no practical support. FUFA and himself, with his executive, have stretched over all possible limits. We are improvising. However, I have, as a gentleman, given him hand and my word. I will stay in Uganda until we are playing Africa Cup of Nations finals. Ku ntandikwa ya wiiki ewedde, Micho yavaayo n'ategeeza nga bw'abanja FUFA omusaala gwa myezi 5 nga ne buli kati tannasasulwa. Ku lwa Kingdom TV amalira g'ebyemizannyo, Brian Katende. This is Kingdom TV.